Wetwogerera kati embeera sinnungi wali mu ddwaliro ekisubi omukulu Tamale Mirundi Senior gye yaddusiddwa ng'embeera mbi, gye yaddusiddwa nga biwera ttaka. Bamutuusizza mu emergency gwe atagimanyi, emergency we batuusiza abalwadde abali obubi ennyo, abantu abaye ennyo basookera mu emergency. So Tamale Mirundi Senior bamutuusizza mu emergency era nga embeera mbi nga bw'olabawo mu katambi, embeera tenaba kubeerako nnungiko, era tusuubira updates essaawa yonna yonna okulaba embeera nga bw'enaaba, naye nga wetwogerera essaawa eno musajja wattu embeera si nnungi. Muteeke mu ssaala Mukama asobole okubeera ng'ate amusuusa. Jjukira n'olunaku olw'eggulo ono nno abadde yakatereeza embeera gye babaddemu ne mutabani we Tamale Mirundi Junior ey'okubeera nga babadde basikaŋŋana omuguwa ku social media, ey'okubeera nga babadde beewerekeza ebisongovu ku social media nga beesabula okufa obufi. Olunaku olw'eggulo babadde babigonjodde, babadde bateredde nga Tamale Junior yeetondedde taata we, nga ne taata yeetondedde omwana, nga beesonyiye ng'embeera evuddewo lwakuba kati amawulire ge tufunye mabi, mawulire ga nnaku omukulu ali wali mu ddwaliro, embeera si nnungi. So gwalaba vidiyo eno, nkusaba omusajja ono Tamale Mirundi Senior omuteeke mu ssaala zo, Mukama abeere ng'amusuusa. Tujja kuba tukuleetera updates nnyingi nnyo endala ze tunaba tufunye okusinziira ku mbeera eno etuuseewo ku mukulu, naye nga essaawa eno muteeke buteesi mu ssaala, Katonda abeere nga amusuusa. Kigambibwa nti omukulu yazirise era oluvannyuma lw'okuzirika awo we basinzidde ne bamuddusa mu ddwaliro nga biwala ttaka, ng'embeera si nnungi. Bamuddusiza mu ddwaliro ery'ekisubi. So twongere okumusabira Mukama asobole okubeera ng'ate amusuusa, asobole okubeera ng'amuwonya, ate mwami Mirundi aveeyo nga mulamu, nga talina buzibu bwonna, ng'ali taratibu. Njagala okwetondera mwami Tamale Mirundi Senior, mukadde waffe, mwetondera olw'ebyo bye tubaddemu ebadde bitatambula bulungi. Nyinza okuba nina we namusobya. Mwetondera mwami Tamale Mirundi Senior, era akijje ku mutima gwansonyiwe, kubanga nze bonna abantu bonna abaali bankola obubi n'obusungu bwe mbadde nabo bonna nabasonyiye. Wesegera ffenna tuli bantu, tetuli ba malayika. Obusungu bubaawo, tempazi ne zirinnya, naye nsaba okwetondera mwami Tamale Mirundi Senior. Daddy afune mu mutima gwe ansonyiwe bye namwogerako ne bye namukola ebyamunyiiza. Ate nange ku saidi yange siina busungu gyali. Obusungu bwonna bwe nali muyinako bwampeddeko, kuba nze amwe Christian, nze nsonyiwa kuba Katonda yagamba tusonyiwe abatukula obi naffe tusonyiibwe. So nanyiiga ng'omuntu olw'ebyo bye yali anjogerako ebitali bituufu, naye family kintu kikulu, era family kye kintu ekitaggwaawo. Tosobola kuwalana musaayi gwo, kiba kintu kya busiru nnyo. Tosobola gamba mbu osobola owalana omusaayi gwo, osobola walana daddy, wadde ffenna tunyiiga. Ate osanga nange nayita we nali nina okukoma, naye nga nsabye ansonyiwe. Akijje ku mutima gwe, ayinza obutansonyiwa leero baddi, naye nze ku mutima gwange n'obusungu nabugjawo. Era nsaba mwenna abawagizi bange abatayisibwa bulungi mu nsonyiwe, kuba mulimu abawagizi bange bambi abankubira nabangamba Junior kyokola si kituufu, kale wadde onyiize, naye sirika. So abawagizi bange mumanyisibwe ntera okuba, nze ndi muntu ali very happy, buli kiseera mba ne smile.
Era kizibu nnyo Junior okunsanga nga siseka. Kwa essanyu, I give happiness to the world. So nange nyiiga kulumanda banga ntabuse. Mundange osanga nammwe nabasobya abantu mwenna abali eyo woba okimanyi nakunyiiza mu bibadde bigenda maaso nga sitegedde oba nga ntegedde kijje ku mutima gwo naawe onsonyiwe. Ffenna tuli bantu tusobya. Yes, abantu bayinza okkuba enduulu naye munne buli omu ayina ki ayina ewaabwe. Family kintu kinene. Ya ndowooza Tamale Mirundi Junior mumwerabiddeko. Eyo no video yanako nga 2 emabega yabadde avuddeyo mu lwatu ne yeetondera taata we amusonyiwe n'ategeeza ne taata we nti gino emivuyo gye baliko egya social media egy'okubeera nga bayisiŋŋanya ebigambo gikome beesonyiwe naye yeetonze n'asaba taata we amusonyiwe. Era n'olunaku olw'eggulo twalabyeko nga bano bali bonna nga munnange bazzeemu okuseka bonna nga tebalina buzibu era ng'omukulu Hamu ye yabagasse ye yabatereezezza nga famire eteredde ntende lwakuba kati amawulire agabadde gakagwawo tegabadde malungi naye omukulu Tamale Junior ye yabadde yeetondedde kitaawe ku mawulire agabadde gayitingana emabega ag'okubeera nti babadde basikaŋŋana omuguwa ag'okubeera nti babadde beekubakuba ku social media. Ndowooza Tamale Mirundi Junior omwerabiddeko nga yeetondera kitaawe wabula twongere okubeera nga tusabira taata we bwali mu ddwaliro ekisubi Katonda amusuuse Katonda amuwonye aveeyo nga mulamu aveeyo nga talina wadde yadde obuzibu. Butereevu zibadde updates z'essaawa eno tukyakomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nga bw'okiwulira era nnyongera okujjukiza nti obadde kujjika media era nga gwe nawe natanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okommentinge ate era osharinge twetala kutandika on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango nawuna toka skippinga kubanga yengiri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportinga mu emirimu gyange gino. Kwata mu kigalo butere video eno gya kubeera nga ogimperedde like mu batulabira ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatulabira ne waka mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Yemmwe ensonga lwaki tuli wano, yemmwe ensonga lwaki buli kaseera tuba tubaleetera updates ez'enjawulo. Gwe ky'oba okola kiri kimu likinga video eno subscribinga ntere ndowoozayo mu comment section era weekuumire ku Jika Media. Amawulire tukyakuleetera mangi nnyo olugambo olwakabi agakagwawo gonna agokya ogenda kubeera nga ogasanga ku Jika Media. Weekuumire bwekumizi ku channel eno buli kimu ogenda kubeera nga okifuna mu bulambalamba bwakyo wano ku Jika Media. Kale kansooke mberekereze mubeere bulungi mweraba.